njagala tutandike n'ennongooserezo oba n'amateeka amapya oba olyawo essaawa eno ge tutali nnyo nago ku ngalo kuno kubanga waliwo amateeka kati buli muntu lyamanyi nti lino ku by'ettaka lino ndimanyi naye njagala tutandike n'amateeka amatonotono oba olyawo gatandika okukola omwaka guno oba agatandise okukola omwaka oguwedde ku nsonga z'ettaka. Bali nnyo Saalongolisibwa. Ekikulu abantu balina okumanya nti amateeka gakyuka era bwe bagawandiise si bwe gasigala. Gajja olw'embeera eriwo, gajja okuteekawo okulungamya okusinziira ku mbeera eyo beetuuse mu kitundu. Ekyo gasobola okukyuka nga Paalamenti yegakyusizza, naye gasobola n'okukyuka nga kkooti ewadde ensala. Yensala nefuuka entambuza y'amateeka empya. So tulina ennongoosereza y'etteeka ly'obusika yakolebwa mu 2022 era yatandika okukola mu April 2022. Kaakati ennongoosereza eyo yayita ebintu bingi nnyo naye ebisinga obukulu byenjagala abantu abalabi baffe beetegereze nti waliwo ebbaluwa gye tuyita letters of administration oba letters of probate nga ze zino ebbaluwa eziweebwa omuntu bulijjo mu mateeka addukanye estate y'omugenzi gundi yafa ne mugenda wa Administrator General ne mugenda mu kooti ne babawa ebbaluwa eyo era bulijjo bw'ogifuna omanyi okiwedde okola bukozi obeera na buvunaanyizibwa wakutwalayo inventory oba okulaga estate obadde ogitambuza otya nga bwe buvunaanyizibwa bw'osigaza bwokka okuteekayo inventory n'otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo n'ogabira abantu b'olina okugabira ataddewo ennongoosereza ezo ebbaluwa nga ziggwako oba tukiyite expire nga bagikuwa ebbaluwa eyo emala myaka 2 gyokka nga bwe giggwako eba tekyalina makulu oba nakipapula nga tekyalina makulu ebanga alina kalenda ya 2023 oba olina kalenda ya 2023 tekyalina makulu gy'oli kati n'eyo ebbaluwa bwetu bw'ebeera era etteeka ne lirambika ne kitandika ddi etteeka ne ligamba nti buli eyafunye ebbaluwa oluvannyuma lwa April 2022 okugeza eyagifuna mu May 2022 eyagifuna mu 2023 wonna wagifunira ebbaluwa eyo emala myaka 2 gyokka neggwako nefuuka etakyalina makulu era byonna by'olina okukola nga administrator olina okuba nga obikoze mu bbangi mu myaka 2 kati abaazifuna mu April 2022 tuyingidde 2024 kitegeeza mwinayo emyezi 3 gyokka oluyingira April ng'ebbaluwa eyo tekyalina makulu olina okuba nga obuvunaanyizibwa bwo obutuukiriza mu bbangi oli ayinza okwebuuza bwe mba sinnamaliriza nga wabulayo akabulayo naye nga bbangi eyo terigenda kummala nga twafuna letters twalina okusooka okugoba special ettaka lyalimu enkaayana tubadde tuteesa n'ab'ebibanja abaana b'enna okugabira abamu badde tebaliiwo osobola okuba n'ensonga eziwerako ezo kooti yakitunuulira mu nnongoosereza ne bagamba nti kale onooweebwa omukisa ebbaluwa ezo okuzizza obujja nga omatizza kooti nti mu myaka 2 tebisobose era kati kooti eneekuwa omukisa omulala gwa myaka emirala 2 kati mu myaka 4 byo birina okuggwa oba oyagala oba toyagala naye ne mu myaka gino 2 tekiri automatic bwe kiggwaho nga tomaliriza buvunaanyizibwa olina okusaba olukusa kooti n'ogimatiza kati akakwakuliza ak'okubiri b'olina okugabira oba bwe tuyita ba beneficiaries balina okuwa olukusa okwongezaayo okusaba kuno emyaka 2 giweddeko oyagala okuba bakwongera emyaka 2 tokoma kusaabusabi kooti wabula ne bano ba beneficiaries abalina okutwala ebintu ebyo abalina omugabo mu ttaka ba mu maali y'omugenzi balina okuwa olukusa kakati so gamba abantu bano busibangu n'ekibagasa tebakitegeera basobola okugaana okutuwa olukusa nkola ntya naye nga kyenkola kibagasa naye ebirungi tebabitegeera kooti era etunulya embeera eyo era etteeka lyagamba nti bw'oba olina ba beneficiaries ng'ensonga tebagitegeera oba nga bato teekamu okusaba mu kooti ogambe bano olukusa baalugaanyi okulumpa naye ekyamazima bigasa bo kati nfu kyokuleka emaali y'omugenzi eyonooneke bwetyo nsaba kooti ompa obuyinza kooti esobola okuwa obuyinza ne bwe babeera bano ba beneficiary bagaanyi singa
ogiraga nti bagaanyi ate byoyagala okukola bikola ki bibagasa bw'obadde otandise ku kyapa okiranze kifulumidde ku special gazeti enaggwako emyaka 2 giweddeko obaga bannange olugendo tulutandise twali twetaaga tulumalirize batumulanze n'ekyapa tuba tetunnakifunula tweyongezeeyo ekyapa tukijjeyo tugabane nti nedda kati osobola okunnyonnyola kooti negamba tuli bamativu kyoyagala okukola kigasa bano wadde bo tebakitegedde obuyinza tukoze eki kati abo abaafuna ebbaluwa okutanga ne April 2022 naye waliwo abaziina emabega kati abo kooti yabagamba iteeka lyagamba myaka 3 bantu bawadde emyaka 2 bafunye kuva mu 2022 kubanga badde bakimanyi mwabazifuna 2025 2010 biki kooti egambye gwe myaka 3 okutandika ne 2022 so bwe tunayingira April 2025 obadde ozikozesa byonna byoyagala kakasa nti byonna obikola ki biggwa nga April 2025 ejje emyaka ejisa omuntu yekago bawe ebbanga eddeniku ye administrator general administrator general asobola okuddukanya estate y'abantu naddala bano abakayana abaganya okukkaanya administrator general n'afuuka administrator kooti yamu emyaka 5 kubanga ye ayina enkizo naye ffe abasigadde abantu ba bulijjo tulina myaka okugenda mu maaso abazifuna emabega emyaka 3 mubale ebbanga litambula kakyanga etteeka likyusibwa kati emyaka 2 gigenda kwera mu April ojja kufuna obuzibu ate kino kikwata ne kuba n'abagula omuntu akulaga ekyapa kiri mu administrator kisoma administrator general kisoma administrator gundi kisoba kiri administrator wa state ya Lusiba administrator general ebyo ng'oli administrator nga akuguza kakasa nti okimanya nti beziba zaafuluma nga 2022 tannabaawo akuguzaayo myaka 3 gyokka singa mujja mu May 2024 emyaka jaggwako nga teyayongezaayo abatakyalina buyinza era aba akuguzizza nga yeeyise kyatali abantu bakifeeko kikwata ku balina letters kikwata ku ba beneficiaries naye naffe omuntu wa bulijjo ayinza okugula property